Dokakasa nti twetaaga nnyo protest vote bana basajja tuba. I am so disappointed when you say point of video. So disappointed. Not with the guy akoze video kuba ye mumanyi wa P2A. Mu foreign police taina chamanyi. You know P2J njogerako taina chamanyi. But I'm disappointed with the people abali mu comment section. Those from the Infinity class atenga bagenze nga nabo hypinga video. Then chicho oliko muje waneno commentinga oba mwina chemuiga. I've wasted almost 2 years in ambasomesa foreign policy. Nena katemwina chemuize. And you are still in that comment section muwaga. Mumanye chileta Ibrahim Traore mu Uganda. Muchimanyi mwabaludde wano. Nabasomesa ku mbasomeseze ekintu kye bayita communism. Ne mbasomesa n'ekintu kye bayita democracy and human rights. Ochitegera, but you learn nothing. You come here and you comment, then you go. Museveni is going to oppress us more and more. Buli omuntu abeera excited. Nga temuyize kiki otugenda munakyo maaso. Lutalo kile tulimu. Ochitegera ekintu kino. Kati leero bwe bugendo sembayo kwogera ku kino ekintu. Kambaterewo na bifaananyi kuba njagala nnyo somesa omuntu ng'ekintu akitegeera. Ono Muammar Gaddafi kuba na gayo ya mentionnize. Ono Muammar Gaddafi kamuteke wano. Then kanteke wano Nelson Mandela. Omulaba ono Ibrahim Traore. Ono Kyagulanyi. Ono Donald Trump wano kanteke Putin. Bifana njagala kusomesezeko. Then the next time when kusanga ngoli wa Infinity class ngenda kublockinga from this video. Page yangu kublocking ile dala kubanze sagala kusomesa muntu ngobongo ebusika enenjiri mwino jongerayo. Okitegeera. Muna Uganda, ono omwana ono Ibrahim Traore is an agent of doom. Ye agent wa communism and dictatorship plus centered democracy in Africa is an agent of Russia and China. Ono omwana ono. Ochitegera. Russia ne China sawe bebali mu Uganda, bebali mu minerals za Uganda. Mufunyemu ki? Kiche mufunyemu. Omwana ono ekimuleta Museveni alabi nti yaluzinze popularity mu bantu. Nga wabaddenga aleta abayimbi mu Uganda nga tubasabula ba ekoni bani kati Museveni ayagala kukozesa mwana ono kubanga ono omwana bamulabanga icon eri abavubuka ono kati Museveni okwongera okuhypinga aleta mwana ono already yasimbise dabagundire ba agent be je bali mu Uganda era baze kusinkana Museveni okitegera bagenda mu campaign ya Museveni yatandika da campaign okitegera ekintu ekyo ono omwana ye agent wa Sitani gwe bayita Putin ne Russia okitegera omwana ono gwayogerako ono gwali mu kuwana yasuubiza Kagame okumuwa amaje okugenda okulumba bakongo abalwanyise era Kagame ensi gyalira yinzeeko ye Ibrahim Traore ne bali abasatu bajunta abatakkiriza mu democracy nti omuntu yeesalirawo ono mwana agenda kwalwanda amaje okulwanyisa Kongo okitegera mbagambye oyo abyogedde ebyo video just talina kyamanyi ku foreign policy ye bigwawo byayogera bagenda kubiriwo netamanyi policy zalwaniramu muna Uganda esenga communism Museveni already ali mu BRICS ajawo senga Museveni atutwala mu BRICS temugenda kuddamu kulaba kalulu kanjogere kuli ku Gaddafi ono mumulaba enzite ku bukulembeze yemu ne ya Ibrahim Traore Gaddafi ono kojjawe yamukuza gwe bali bayita King Muhammad al-Idris al-Senus yamukuza n'amulabira kuba Libya yali efugibwa wa kabaka wabula Gaddafi wakula mu yatta kojjawe nakwata entebera najjawo bwa kabaka nagamba tuyingidde mu kalulu president alondebwenga bulonde wasibwa akabaka wano Gaddafi yazimba Libya nagifuula paradise eryali eddungu okitegera ekintu ekyo wamala odifuula eddungu omwami yeefuula kabaka yeke nyini n'alemerako Traore akalulu ke Burkina Faso kaddi ku birungi byakolera Burkina Faso then wojjawo Traore njagala mumbuliyeyo face endala eriwo nti after Traore then ono naye wakabinyonyo amugulumize ministers ba Traore baliddawa buli wamu Traore is centering Burkina Faso yona agiteeka konti yeche ekifaananyi kyayo Burkina Faso and Traore Museveni kyakole Uganda Museveni NRM only that fe twabigana okitegeera gwayogeddeko katogere ku Nelson Mandela champion wa democracy oli yaleta democracy and human rights ngalwanisa apartheid policy Nelson Mandela bamusize myaka 29 ngagambye aba South Africa mwenda mujeto erwaneko Kyagulanyi kyakoze Uganda fena tusitudde nagamba it is our fight ngaba Nancy Dizensi yafe Nelson Mandela kyakola okitegera Nelson Mandela kyakola era bamala okumusibe myaka 29 Nelson Mandela akwata bamuwa obukulembeze obwa president wa South Africa Nelson Mandela yafuga ekisanje eki n'atabendera nagamba South Africa ensingo obunene ono yafuga paka we yayagala paka we bamujjako nga bamusse byonna yakola mu Libya yagenda nabye magombe kati Libya leero matonga ono gwakuwanira bwe yali agala Africa yawamu
Gaddafi wabanga yali agala Africa yawamu lwaki teyatantebe n'akikola nga Nelson Mandela we yakikola. Ku Nelson Mandela ne Gaddafi ani yasooka okuvaako? Ani yali example y'amaanyi ennyo? Ani yakwata obuyinza through hardship? Ono gwakuwanira mbu yali agala Africa. Badikiteta bonna abanaabeera badikiteta ekintu kye bakola basooka kwereeta mu bantu mbu bakola ebirungi we babeera. Then n'akwata ensi n'agisentalinga ng'etambulira ku ye yekka. Then n'atandika okulaga dictatorship entuufu weefaanana. Oye sitaani. Sitaani asooka n'akuwa ebirungi. Naye ebintu bya Katonda bibeera byakutuyanira. Leero njagala okompeyalinge South Africa ne Libya. Ubikompeyalinge Nelson Mandela ne Gaddafi. Tetunajja ku Traore. Okitegeera bikompeyalinge olabe. South Africa yero tugira banga first world country. Ne bana Uganda bangi gye bali bakuba ekyeyo. Lwaki temuli mu Libya? Obali Gaddafi yali agala nnyo Africa. Befuula ba pan-Africanist to build dictatorship. Kubanga era ne mission ya Gaddafi yali yakufuga Africa yonna nga ye president. Kye yaliko. Okitegeera? Tujja ku Kyagulanyi ne Ibrahim Traore. Ono yakwata emmundu n'agenda n'awamba president. Bukyakola kikyamu ono Ibrahim Traore. N'amukwata agenda n'amuwamba n'akola kinaafuuka president. Ono ye kye yakola yagamba bannansi nga Nelson Mandela n'agamba bannansi bannange bashama abavuzi ba taxi mwe bakadama basekadama mujje tulwane ensi yaffe tukwatako twete ekintu kye bayita human rights ne democracy mu nsi yaffe. Mukitegeera ekintu ekyo ne tugamba okay katutandike kwe kubonabona kwe tuli mu leero twakavuga emyaka 5 tulwanira ekintu kye bayita democracy ne human rights. Ze tulimo kulwanira zijje ye system gye tulina okufugibwamu nti president ojja n'okubwaka kalulu n'ogenda ekiri ya South Africa kati. Okitegeera ekiri ya South Africa president ojja n'okubwaka kalulu n'ogenda ekyo tulwanirira democracy na human rights. Ono wa communism nabagamba abantu abafuga ensi yonna bagita UN, United Nations etulako ba permanent members bali batano. Kuliko Russia, kuliko China, kuliko France, kuliko America, kuliko ne UK bebafuga. Naye bano balina system za njawulo. Omungereza n'Omumerika agamba ati nedda president jangu kubwaka akalulu okole ki ogende. Omungereza agamba nga ffe tulina obwakabaka prime minister kubwaka akalulu okole ki ogende. China ne Russia bagamba teri byakalulu wano munasi tolina kusalawo. Ono mwana balimu agent waabwe. Omwana ono Ibrahim Traore Russia ekintu kyeri mukola n'abagambi bagala kukola kintu kye bayita colonization again to colonize Africa. Russia esetinze mu West Africa ewona omwana gesetinze. Okitegeera mu West Africa era ebyuma ebibadde bikuba Abasiria nga bayambako Assad. Russia ngetta Abasiria okulemeza kasha Assad dictator babiteeka mu West Africa gye biri mu Mali. Naye ono omwana yani ono omwana ye yabiraba overseer webe byuma ye controller wabyo nga we byava mu Syria okutta Abasiria biri mu Mali. Ono omwana yakola ki yabirabirira. Okitegeera ekintu ekyo gwe mu Uganda andaba leero awana Ibrahim Traore ebyuma gye biri. Wabula Kyagulanyi agamba abazungu bano stop funding our operation. Twagala amateeka agafuga ensi yonna gakole. Let Uganda be part of the global community. Okitegeera ekintu ekyo. Wabula ono yagamba nti nze kanzimbe ensi yange naye nga sente azijja wa mu Russia ono. Okitegeera. So we have a Nelson Mandela, we have a Gaddafi. Gwe mu Uganda ogenda nani? Kyagulanyi Nelson Mandela, this one is Gaddafi. Ono wa democracy, ono wa communism. Ono i Gaddafi wa communism, ono wa democracy. Kicho ogenda nacho. Leero ku Libya ne South Africa weegomba ki? Kicho oyagala tubeeremu. So bana Uganda tutegere scope of this revolution. It is communism versus human rights and democracy. Okitegeera. Wabula ba ambassador bali babiri. Kakati America nayo kyekoze n'egamba kanzije mu East Africa one. Na nteke NATO bases Kenya. Ntandike system gye bayita democracy ne human rights ngazija ko ba dictator ba ensi zino banasa bazimba kubenga akalulu akali free and fair bakyusenga zi government nga nsinzira mu East Africa. Kati ne Russia nayo kyekoze esinzira mu West Africa. Omwana ono ekimuleeta mu Uganda campaigningira mu 7 kubanga akimanyi nti ono omwana is an icon. Mkugambe gwe muna Uganda wona ku social media handle kwoli bananga bali mu diaspora mutandika okwekalakasa okujja ko ono omwana mu Uganda apromotinga mu 7 kyayagala. Okitegeera ekintu ekyo naye akutte bana Uganda batategeera policies zizino abakutte obwongo mulooza mbu New Kid on the block musimanya ajja kubulirira mu 7 kudiruki nkugambe mu 7 yakuyingiza mu BRICS naye kyamulemye tuteekamu olw'ensonga tayina numbers tayina kati akimanyi nti wakozesa ono muwumba tutu ono omusiru ow'ennisha ajja musimanyi akomye akwata abavubuka abaddemu tuyingire gundi system ya Museveni kudiruki Kyagulanyi ye president
twagala democracy.